Ababaka ku kakiiko k'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu omubaka omukyala owa disitulikiti y'Eshema Rosemary Nyakikongolo batuuse mu kkomera lya Rumi mu disitulikiti y'e Bunyangabo ssaako n'erya Katojo mu Fort Portal. Bano bakizudde nti ekkomera lya Katojo lirina okubaamu abasibe abatasoba mu 1,000 kyokka nga mu kiseera kino lirina abasibe 1,948 so nga ate ddyo erya Rumi lirimu abasibe 800. Mu makomera gano abasibe basoose kuloopera ababaka bano nga bwe batulugunyizibwa abasibe bannaabwe abaakazibwako erya Katikkiro. Bashanga enkoni semakuni enkoni zaaki bakatikkiro ayenze embeera eriwano zisaba kudda mbeera ki bw'ogamba mbeera tulugunya waneeno batukuba emiigo omusibe n'akubwa n'amenyebwa omugongo n'abeera nga yeewalula bwewaluzi kati ku ttaka ng'omusota. Ate ab'amakomera ne batakangavvula abo ababa batuusizza ku bannaabwe obukambwe nga buno. Ababaka era bennyamivu olw'omujjuzo mu makomera gano. Omujjuzo guno guviiriddeko n'abaana bato okusibibwa awamu n'abantu abakulu, ekintu ekimenya amateeka. Abasibe bali kakoma. Emisango egitabadde gitandibadde nga gireeta abasibe mu makomera gyandibadde gisigala eyo. buli muntu ayiri wano ayina okuba nga agenda mu kkooti mu budde then tusobole okukendeeza n'abaana bato okubagoba wano nga tebaliiwo. Poliisi ne kooti okusalamu omwana ku musindika mu kkomera ly'abantu abakulu kibi nnyo, kati tugenda kubiteekinga up. Kyokka n'abakulira amakomera mu bitundu bino bannyonnyodde omujjuzo kwe guva. We have interacted with the magistrates because every other day they release about 20 to 30 prisoners. And about the last 2 weeks, 2015, on a daily basis. But as we get this one, as well as others, so it is a big problem. Wabula bano basuubizza okugonjoola ensonga ezinokuddwayo ababaka bano. I'm not saying that the other problems are not there. There are certain issues we have captured. As we did a one-to-one, I also did a one-to-one and my colleagues. And I think we are going to change. We have not done well, we are going to change.